Bano basangiddwa nga amazzi ganjadde mu mayumba gaabwe nga banoonya engeri ya kwetaasaamu nga waliwo n'omukyala gwe gatwalidde ebintu bye byakozesa mu kawooteri ke. Enfumbira ano wabweru ekamu yange egenze saawa eno sirina sowali sirina masepiki kitu kyemuliko nabbanja wakwatana emitwalo 10 n'ogabira abantu nefe abeeno walonda mulonzi tewatuwa kati sawa ya leero amazzi gatutwala tugenda kukola tutyaffe enkonomo efuuse enkonomo ebintu bigenze. Bategeeza nti embeera eno erudde ng'ebatawanya kati balaajanidde bekikwatako okulaba nga bayingira mu nsonga eno kuba bano boolekedde okufuna endwadde ziva ku bukyafu nga kolera n'endala. Nange tusaba buyambi mutuyambe bino bye tusanyiramu bino temugamba nti tunyumirwa gano amazzi tetunyumirwa naffe embeera gye tulimu yetuleetera gano amazzi kene tubeerawo saawa eno munomwe tutambulira abaana mwe basanyira banawe mutudduukirire kubanga naffe tufuba ne tuwaayo obulamu bwaffe ne tubalonda kati tuli mu kunyigirizibwa tusaba buyambi bwammwe. Okusinziira ku bamu ku bakulembeze mu kitundu kino be twogeddeko nabo baliko bye balambuludde. Tulaye abantu baffe ebintu byabwe bigenze yasulwa nsonga ntono nnyo gavumenti kwata ssente nezimba omwala gwa Nalukolongo kyano tugenda tubagambe emyala gizibikira abantu bagenda kufa naye nga temukiwulira essaawa ya leero twade tugenda kuteesa nga bino byennyini bye tugenda okwogerako naye okuteesa kati leero tuteesereza amazzi tetugenze na mu kansu. Omuluka gwe Kabowa gwe gumu okugusumbuyibwa amazzi buli enkuba lw'etonnya olw'ensonga nti omwala gwe balina guli gumu okuva e Nalukolongo ogukyalemya abakulembeze okugukola. Namale Brenda yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.